Following live we nabadde nga ndi kuyimba ekiveera ekinankani kyonna ekyabaddemu ssente omwami ono yakibadde ku kontulo kuyimba we kwawedde omwami yasitudde ssente zonna adduse nazo sayima omunene w'ekibuga bamuyise ne boogerako naye mu mutima mulungi abatusinga bonna be twazze nabo kuba twazze n'abayimbi n'abantu bangi amugaawo omwana ssente 5 teweerabisa kyasazeewo adduse ku hotero gye batupangisiriza kwe tubadde tusula kati adduse atuleseewo yeeyongeddeyo agenze ku Emirates. Naye nga lwaki Munnayuganda oba okola ebintu ng'ebyo ku Munnayuganda munno ate naddala Munnayuganda akyeyiiya ng'olaba omwana ng'ono omukunja atasera mwana si w'amaanyi nnyo naye avuddeyo bambi mu struggle ye bambi ng'agezako okusitula omuziki gwe nga bayogedde ng'ate naawe obadde okiraba kubanga ti abambi nga bano ba Saimo ono yeeyita Saimo omunene w'ekibuga ng'akolera Bukedde TV, Bukedde FM, Vision Group emirimu alina mingi nnyo ku eyo kampuni naye kirabika nga kasente kafuna tekamumala bulungi olw'ensonga nti otuuka otya ku level egenda okujja ate mu struggle ya munno n'ojja ku mmeeza ya munno oba ku mulimu gwa munno ate n'oyagala omunyagireyo kino ekikolwa kye yakoze kyalaze nnyo obutaswala kugambye kubanga ogamba otya nti olinye n'ennyonyi ovudde mu Uganda n'otambulira ku muntu majide mu nnyonyi y'emu sigamba nti yegwamuleese bali ku ttiimu yo ate netuuka wali ku gundi ku stage ne weefuga ekisawo kya ssente abamufuwa gwe olw'obutaswala n'olaga nti ate gwe ogwagenda ozikwata naye ate mu kuzikwata ate n'oyitirayo ddala naye bannange Uganda tulagawa emizenga gino nga gitandise okubeera mu bantu abandibadde ng'ab'ekitiibwa abandibadde beewa ekitiibwa abantu betulabako ku TV n'olowooza nti ono omuntu ali bulungi naye nga kirabika munnanga akasaala kafuna tekamumala bulungi naye kati kansukwe nkutereko emboozi eno namba tuwulire omukunja atuwulire bulungi sitoole eno waawe yatandikidde ne waawe yakomekeredde na lwaki yagamba nti omwami ono yeeyisiza bubi nnyo era ye alowooza agenda mukolawo ki kuba tukimanyi bulungi nnyo nti omwami ono tumumanyiko okweraguza biki byonna naye ate ku luno bwatukidde okukaaba nga ayagala ssente ze munange ssente manya zibadde nnyingi nnyo era Saimo simanyi oba nadde okukola ku Bukedde kuba kati kasente kano ke yafunye ku zino kyali kiralamuko naye tuwulirize ku mukunja atasera atubuulire bulungi sitoole eno kubanga bwenjogera yandibadde kati yakomyewo dda naye ate ekimulemesezza mukoze ssente zino ezamuggyeko enviiri ku mutwe ng'alaba omwami Saimo ate omunene bw'ekibuga atazigaanidde naye nga mujjukire nti Saimo ono yennyini His Excellency Robert Kyagulanyi Ssentamu yagaanako omukwata mu ngalo yagaana okumukwata mu ngalo emirundi egiwera ng'amulemerako ayagala mubuuza naye ng'ate yabaddeeyo ng'ayogera ebyekisiru nga bate bamulaba kati ssaawa zino ebikolwa bye yakoze ate byayongedde mulabisa naye sitole yiyo nayo gifune mu bujjuvu era nawo mbulire kikyolowooza mu comment section. Obuzibu ene London gye twazze okuyimba era mikwano gyange abadde bagenda okujja otunonako ku airport olunaku olw'enkya temusooka kujja mulindeeko. Omwami ono mwena mumumanyi bulungi bamuyita Saimo omunene w'ekibuga akola ku Bukedde TV ne ku Bukedde FM embuutikizi twajja naye mu nnyonyi y'emu era babadde ba following live we nabadde nga ndi kuyimba ekiveera ekinankani kyonna ekyabaddemu ssente omwami ono yakibadde ku kontulo kuyimba we kwawedde omwami yasitudde ssente zonna adduse nazo Saimo omunene w'ekibuga bamuyise ne boogerako naye mu mutima mulungi abatusinga bonna be twazze nabo kuba twazze n'abayimbi n'abantu bangi amugaawo omwana ssente 5 teweerabisa kyasazeewo adduse ku hotero gye batupangisiriza kwe tubadde tusula kati adduse atuleseewo yeeyongeddeyo agenze ku Emirates. Essente ze walabyawo muganda wange zino ssente zeeno si eziri ez'e Uganda buli kapapula ke walabye ngaawo 5 wange buladi kazitowa ssente ebyallo abakyala ababiri abavudde e Canada okujja wano mami omu yampadde $, ezize nga ziri mu $, $5 owokubiri nampa $600 gatta ku pawundi zonna ze basonze wano obwa pawundi 5 pawundi 2 pawundi 10 5 2 10 buladi ssente empitirivu nnyo. Saimo taata ntobye ngondaba buladi ebidongo bino bimmenye nnyo nene mukadde nga kano nga Mungu anzijukidde anaazeeko ennaku era osazeewo 5 onkube
onkuba onzizeeyo wansi mu bisooto. Sirina kintu kye mmanja abantu b'e London boy. Bamami bampadde ssente, baddadi bampadde ssente mu bungi. Wallahi ng'ebirooto bikyuse. Sirina kintu kye mmanja ezekise. Sirinayo muntu yenna gwe mmanja. Naye ssente ozisitudde odduse nazo bulaati. Ssente odduse nazo bakwegayiridde oganye nti kwata ssente z'omwana ozimuwe. Nga naye woolaba nti olina ebizibu by'okukolako ng'ozeeyo e Uganda. Bulaadi nange nina ebintu nuulidde ne producer yakola oluyimba lwennyini olwandeese e Bulaayi eno. Nyinza okugamba nti nniga oyo olwo oluyimba tafunanga ssente za lukola. Wabula yaŋŋamba twala tugatte obulamu, Mungu walisaasira tulifuna. Kati oyagala nzireyo ewaka mwana, bataano bange mbannyonnyola ntya nga ssente bandabye mu kamera ng'abantu bazingiira. Nzireyo mbannyonnyola ebibozi nti ate Sayima adduse nazo Bulaadi gula biba bigatta. Taano wange siva wano nkyali mu hotero gye batupangisiriza yiino sivaawo. Ate kyonna expenses tufunyeemuuko obuzibu eno e London gye twazze okuyimba, era mikwano gyange abadde bagenda okujja otunonako ku airport olunaku olw'enkya temusooka kujja mulindeeko. Omwami kwegamba bw'obulira ebintu nga bino nga bigenda mu maaso mu ggwanga Uganda weebuuza n'ogamba naye ddala ani afuga Uganda eno. Uganda eri mu mbeera ki? Omuntu okubanga nga Saimo omunene w'ekibuga akola ku Bukedde TV, Bukedde FM, emirimu agina egiwerawerako, alaga nti alina exposure, ali mu public kwegamba ebintu byakola byakwerabisaamuuko. Kwegamba osuubira okuba nga alinamu kasente, alinamuko ku ttooke, alya bulungi, asula bulungi, nga tali bubi nnyo okutuuka kwerabisa ate. Kubanga omuntu adiringa ne media ate yasinga okwewala ebintu ebigenda omuswaza, kubanga omulimu gwe gwakubeera mu media. Naye ate watuukidde okukola ekintu kolwanga kino ng'alaga nti eno chance tagirabangako, ssente zino tazirabangako, tazifunangako, era nga ali willing okukola kyonna ekisoboka. Olaba akola ekintu ng'ekyo, ssente zalabiddwa ng'aweebwa mu kamera. Kati olwo ng'avudde mabega ga kamera biki byayinza okuba ng'akola mu bulamu bwe bwa bulijjo. Naye ate kino kyayongedde ate okuswaza Bukedde TV nga yo, Bukedde FM ne Vision Group, nga okubeera n'omukozi ng'ono ng'akola ebintu nga bino ate nammwe ne mumuleka ng'ali butaala. Kwegamba kiba kiraga nti ate nammwe mulinga abasupporting ebikolwa bye, kubanga tukimanyi bulungi nnyo nti ebikolwa bino biswaza kampuni nga gy'aba akolera, era naye si yekayeka gwe biteekamu kati abaga, wabula biteeka ne kampuni ne brand yonna gya supporting. Teebereza kati ku shows zabeerako bantu kiki baba basuubira, bagamba nti gano agasajja gano n'abakyala abakola n'ono omusajja tebalinamu wadde ensa, tebalinamu wadde respect, tebeewa kitiibwa, bakola ebintu ebiswaza. Naye kati omwana ng'ono yakunyumiza story ye ng'evudde wala ebintu ebimu bye bali talina nakwogera nti simanya producer teyafuna ku kasente biki byonna bambi ngaza atobanga ye kwegezako kuteekawo mbeera nti asobola okuba ng'akola ki ng'avaayo bambi Katonda n'aba muyambe. Era Katonda muyambe n'avulinya ku nnyonyi y'e London, ekifo gy'atagendangako gwe mulundi gwe gusoose okugendako e Bungereza, era afunye chance n'ayimbira ne ku bantu, ate abantu abawagira struggle, abamatira struggle ne bamuwa n'akasente nga kayinza okumukyusa kale ku bulamu bwe. Si kinene nnyo naye ate kasobola okubaako newe kamutuusa mu bulamu bwe ne mu career ye ng'ey'obuyimbi. Naye gwe omusajja ate nga wewe okiraba nti Simon omusajja mukulu kw'ono omwana muto, oba ndowooza kye kimu ku bye yatunulidde n'agamba ono omwana muto nsobola okumutegerera, nsobola okumunyaga, nsobola okumubba oba ne mukola kyonna kyonna. Naye nga kunze ng'omuntu wano ku DVC Updates tuvumirira ebikolwa bino era tetubyagalako ddala kubanga ovumaganya media fraternity yonna ffe abakola ku media oba olaga ekifaananyi nti tetuli content. Naye ate nga nze njagala just okwate ssente z'omwana eno ozimuwe, kuba nkimanyi ssaawa zino wakozesa dda ssente z'omwana, era kyemmanyi owulira kati owulira obuzibu bw'amaanyi nnyo kuba toyinza zizza ate nga wakitegedde bino bijja kubaawo. Naye ate omutima omukakkali gw'olina gwagamba nti osalewo ogume otwale ssente z'ono omwana gwe nsinga okwewuunya nange. Naye nga Saimo yonna gy'oli weddeeko, kwata ssente z'omwana zimuwe, zonna z'oba osigazaawo z'oba omuwa. Naye ate ebikolwa byakoze byakuswaziza nnyo era si kuwagira kuwengerayo nga weeyisa bw'oti. Naye nga nze sigadde nze wano ku DVC Updates, sigadde tujja kuba nga tukuweereza byonna ne bisigadde nga biggwawo, era ne story eno tukyagigoberera kuba omukunja atasera yagambye tagenda kudda nga tafunye ssente ze. Kati gwe yonna gy'oli weesootinge.